tusobola okukyajinga omusolo gwa bulijjo ate tusobola bulungi nnyo okumanya okusinziira ku mirimu baati yenkanawa kwegamba bannayuganda balina okuyingiramu omutima ogwagala okuwa kusolo ate sisitimu eno eya VAT ne EFT ejja kuyamba abantu kubanga omusolo gwa VAT gulina amatabi abiri waliwo omusolo guli gwe gwowanga ogula ebintu byo ate bw'obitunda n'okkirizibwa okwekavalinga omusolo kaakati n'obeera ng'osusiza mu musolo gw'okuŋŋaanyizza URA okuddiza sente abali abasuubuzi bangi sente zaabwe ezo obadde tebasobola zikuleyiringa kubanga tebabadde na sisitimu erikodinga era eripootinga ebyo bye bakola eno sisitimu ejja kubayamba okwekolera ebintu bye bakola egamba tuve mu nkola eri enkadde enkola bwezi tuzibyange esinga China okuba nino tezeewola zikozesa sente zaazo Uganda kakati eri mabanja lwakubanga omusolo mungi gubbibwa tegukolekitingibwa amabanja ago ge tulya mujjukire nti no tetujja gatwala lubeerera tulina okugasasula era twatadde okugasasula kyova olaba nti emisolo emitono ennyo gye tukuŋŋaanya ate kaakati twendinga nga tusasula amabanja ago kwegamba amabanja gongera kukendeeza misolo gye tukuŋŋaanya esente ze tukozesa ku bintu ebikulaakulanya eggwanga nezibeera nga zikendeera nnyo olwa amabanja ago ge tulidde tugemabega nolwekyo tulina okulaba nga twongera emisolo gino okubeera tulina okulaba nga twongera okubeera ne revenu esente ziva mu misolo zisobola okukendeeza ku mabanja